Abaliko obulemu wamu n'abakadde balajanidde gavumenti okubateerawo ebifo mwe bayinza okukolera emirimu gyabwe kibawonya okukosebwanga mu busambattuko obugwa mu ggwanga buli lukya. Mu bantu abalamu ne tuba nga tulina ekifo ekyaffe mwatutadde mwe tusobola okukolera ne tuba nga tetwegasse wamu n'abana abantu abaki abalamu. Okwogera bino basinzidde ku kitebe ky'eggombolola y'e Wakiso bwe babadde bafuna ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okuli blankets, engoye wamu n'ettu lya Ssekukkulu nga bino bibakwasiddwa ssentebe w'eggombolola ya Mumyuka Wakiso Ssemujju Felix. Nga bakulembeddwamu Ssennoga Misaki, omukulembeze w'abaliko obulemu mu muluka gw'Essumbwe, agamba nti abaliko obulemu basanga obuzibu bungi okukolera mu bifo byebimu n'abo abatalina bulemu nga bwe wagwawo obusambattuko tebalowoozebwako ekibaviirako okufuna obuzibu obw'amaanyi. Kati oyinza okugenda nga wemukolera abalamu be basingawo obungi kati site kanso bwejja biki ffenna batutulugunyiza wamu n'abantu abalamu. So nga tebasobola tusosola so singa baba batudde wali ebbali n'omuntu abajja mu bantu abaliko obulemu amanya nti waliwo ngenda mbaliko buki bulemu. Ye ssentebe Ssemujju Felix wano wasinzidde n'avumirira abavubuka abagoba abakadde mu bifo ebimu nga baagala okubyeddiza n'abasaba kino okukikomya kuba abavubuka bakyetaaga abakuze mu myaka okubawabula mu nsonga ezitali zimu. Kyetaagisa abavubuka ne bamanya nti omulembe guno yadde gw'abavubuka n'ate abakadde si bakutemerwako ttaka bagenze batandise okukozesa enjogera eyo. Enjogera ejja okubakyayisa n'abakadde ate teri muvubuka atalina mukadde. Akulira abakozi n'emirimu mu ggombolola ya Mumyuka Wakiso nga yenna Kyeyune Silivia wamu n'ow'ebyenkulaakulana mu ggombolola eno batubuulidde ekyabawalirizza okulondayo abakadde wamu n'abaliko obulemu okusobola okubawa ebya Ssekukkulu. N'abaliko obulemu tubadde tetulina kye twabawadde ate obudde nga buno bambi nga bwe mubalabye waliwo bangi abatalina na bazzukulu n'amuleeterayo kasukaali ne tusalawo katumuddizeeyo kasukaali kasabbuuni n'obuntu obulala obutonotono bwe twongeddeko ne bbaasi eya transport emutambuza. Empewo erwaza ate oba toweebise bulungi nga ekiro empewo y'ekiro osobola okukola ki tugamba nti oba tirisi tofunye kiri kinene bulangiti ekutaasa ku mpewo wandifunye ate okuvaamu obulwadde. Abamu ku baweereddwa ebintu bino beebazizza eggombolola olw'okuvaayo ne babafaako era ne bategeeza nti abantu baabwe bangi baafa nga babadde tebalina wa kujja kyakulya. Tubadde tetukisuubira. Atasiima ebulwagiwa munnange okuva mu ttunga lino ku ssente eno eya leero okiraba nga kinene. Nga nfuna ku kintu ekya Ssekukkulu. Waliwo ne Namukadde asanyusiza ennyo abantu bw'alaamidde muzzukulu we ebimu ku bintu ebimuweereddwa ng'agamba nti yagenda okubisikira kuba embeera gy'alimu mbi ddala nga beetaaga okuyambibwa. Ate kaakati ono omuzzukulu yagenda okufuna ebyange nga Katonda anzigye mu nsi naye sinnaba nkyali Mukama. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.